Waliwo okulabula okukoleddwa ekitongole kya Updf Minister of Defence and Veteran Affairs Uganda People's Defence Forces Office of Defence Spokesperson ekitongole kya Updf oba eggye lya Updf okuyita mu mwogezi waalyo kiisizza ekiwandiiko ekiwera oba ekirabula bannayuganda bonna mbu abeegumbulidde ensangi zino okwambala ebyambalo ebifaananyirizaako ebya Updf. Nga bannayuganda bambala ebyambalo bino singa banaagaana okuteeka mu nkola okulabula kuno bajja kukolebwako ng'obuyinza bwe bulagirwa. Bano bajja akawaayiro oba akatundu mu tteeka ly'eggwanga Uganda eryakolebwa mu mwaka gwa 2005 nga kano kali katundu ka 160 nga kawera oba nkagaana abannayuganda abatali mu magye okwambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye, okubitunda, okubisuubula, okubitambuza, okubigaba, okubitunga n'okubyeyagaliramu tokkirizibwa nga toli munnamagye wa Updf. Era oguba musango gwa naggomola singa okwatibwa ng'oyambadde ebyambalo ebyo ebyefaanaanyirizaako eby'amagye. Era nti mu mwaka gwa 2019 gazeti oba ekyapa kya gavumenti kyalangirira ne kiraga kaate biki ebitegeeza okuba ekyambalo ky'amagye era nti by'olina okwekenneenya nga tonnaba kwambala ngoye z'ogenda kwambala ng'ofuluma ewakaawo. So okusinziira ku ebyo mwe basinzidde ne bagamba nti ensangi zino bannayuganda bangi bangumya mutwe bayitiridde okwambala ebyambalo ebifaananyiriza ebya Updf nga n'olwekyo singa mugaana okuteeka mu nkola bannayuganda mwenna gye muli kino okulabudde olwaleero ne mwongera okugenda mu maaso nga mwambala ebyambalo ebyo ebyefaanaanyiriza ebya Updf mwoli bakolebwako ng'obuyinza bwe bulagira. Kiba kitegeeza mujja kutwalibwa mu court martial kwaba okwatibwa n'ekyamagye otwalibwa mu court martial. Ndowooza awo tuli clear. Kale mbuuza ekibuuzo manyi naawe okibuuza munnayuganda wenna gy'oli nti lwaki nga sinaba kusoma bbaluwa eno oyinza okwebuuza nti lwaki ekiwandiiko kino kifulumiziddwa leero nga Kyagulanyi yakatandika countrywide tours okwetolola eggwanga Uganda. Era nga bitundu gyagenze Mbalala yali 28, Fort Portal n'abeerayo 29, Kasese n'abeerayo 30, eggulo nga nnaku 31 yabadde Kabaale. Ng'olaba bannayuganda bonna bambadde red, bambadde ebimyufu nga bambaliddeko ne ballet nga bolaba ekifaananyi ekyo nga bambadde ballet emyufu. Ballet ng'eriko akabonero ka people power oba ezimu ziriko map ya Uganda okulala kuliko ekikonde nga ze bambadde n'engoye ezo nga bw'obalaba ke batadde emiyondo ne bateekako abamu ne badge za people power nga bw'obalaba ennyambala gye bambaddemu n'engatto enzirugavu n'amu engatto eza engoye eza kaki nga bwe batyo batambula ne Kyagulanyi buli gye badde bagenda era nga waliwo ba foot soldier bo bwe batyo bwe bambala. Kati bwe bagamba nti ensangi zino waliwo bannayuganda abeegumbulidde okwambala ebyambalo ebifaananyiriza eby'amagye baba bagamba ani? Era bw'otunula mu mawulire kuba wiiki eno ewedde gye tukubye amabega okutandika ne Mande Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abadde yeefuza amawulire era akyageefuze nga buli story gy'olaba eri ku Kyagulanyi era nga social media yonna eri ya red oba myufu nga na buli gyagenze wabadde wa red wa myufu nga bolaba bambadde bali ku screen yo. Kati mbuuza era ne mulala yayibuuza babibuuzo bingi tugenda kubiraba nga buli omu yeebuuza nti lwaki kati nga Kyagulanyi ali mu tuwaze twabanga M7 babuliddwa bwe bakwatira Kyagulanyi okumugaana okutuwalinga oba ogenda maaso n'enkuŋŋaana ze kati nga baagala kuleetawo omukwesese we beekwasa bwe bagenda okwesimba okusinziira okulemesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ogenda ne tuwaze maaso bagambe nti abantu bonna b'otambula nabo bamenyi b'amateeka bambala engoye z'amagye n'olwekyo tukwatidde mu tteeka eryakolebwa 2005 akawaayiro aka 160 akagaana okwambala ebyambalo by'amagye
nti botamba nabo bamenyi b'amateeka n'ekitogenda genda mu maaso na nkuŋŋaana zo botamba n'abamenyi b'amateeka siwandibanga ekyo kye kiri mu kufumbibwa kuba tulabye Kyagulanyi okuva yatandika eri Mbalala baagezaako okulemesa ekifo naye amaanyi g'abantu ne gagaana ne baggala leediyo ne bagijja ku mpewo naye nga Kyagulanyi ayogera bwe kyabaswaza ekifo ne bakiggula Fort Portal baakola bingi okwagala okulemesa Kyagulanyi naye ate ne babivaako olw'amaanyi g'abantu era bano laba abasirikale nga baali basanyufu nga bawubira ne ku Kyagulanyi bakutte n'obusimu bwe bakwata nabo videos for remembrance ez'olunaku olwo kuba it was massive Kasese twalaba baagezaako kudivertinga Kyagulanyi okumujja mu kkubo ettuufu lyalina okuyitamu ne bamuzza ewalala n'akigondera eggule Kabaale baagezaako mudivertinga baleme muyisa mu tawuni wakati n'agaana naga tewali tteeka lingana kuyita mu tawuni wakati nja kuyitawo era abantu babujo ne bagamba nti let's walk tutambule Kyagulanyi n'ava mu mmotoka ye n'atambula n'abantu ba bulijjo ne bayita ku road block kati ekyokukola kyababuze era emitego gyonna emisanvu gyonna gye badde babateze Kabaale Kyagulanyi yagibuuse kati obanga tolina tteeka okwatira Kyagulanyi ku kikyakola leero kikyokola okola ekiwandiiko kino ekikoleddwa olwaleero era ne impact yakyo ogenda kugiraba mu maaso awo kansooke kati tugende ku kiwandiiko ekifulumiziddwa eggye lya UPDF olunaku olwaleero okuyita mu mwogezi waakyo ate tukiyitemu ffenna tulyoke tulabe purpose oba omulamwa omugaso gwa kiwandiiko kino guli ki eri ggwe nange eri baganda baffe abali mu uniform eri gavumenti ya Mwai Museveni eri people power eri bannankyukakyuka n'eri bannayuganda mwenna gye muli kati tutandise ekiwandiiko kino kiri mu lulimi Lunyaanyimbe mu lulimi lw'abali abasajja abajja wano nga bazunga abajja okusuubula amasanga n'abaddu abajja okubba ebyobugagga byaffe oluzungu lw'eŋŋamba lwe kirimu naye ngenda kukiyisa mu lulimi lw'abo abasuubula baddu mu lulimi lw'abo ababbi b'amasanga ababbi ba gold ababbi b'amafuta mmale ate nkizze mu lulimi lwaffe olwa wano olw'abajjajjange lwemmanyi Oluganda naawe osobola okkiza mu lulimi lw'abajjajjawo lw'omanyi oba Luteeso oba Lusoga oba Lusebbeyi lwonna lw'omanyi olw'abajjajjabo naawe osobola okkizzaamu ne tutambulira wamu kati nno ntandise Ministry of Defence and Veteran Affairs, Uganda People's Defence Forces. Office of the Defence Spokesperson. Netutandika nti press statement. Bagambye nti Ministry y'obukuumi ey'abaazirwanako era ey'eggye ly'eggwanga Uganda UPDF woofiisi oba yaafeesi y'omwogezi w'eggye ly'eggwanga Uganda ekiwandiiko kino gye kivudde ne batugamba nti press statement okay tutandise kati nno warning on misuse of military attire 1st September 2023 it's today okay 1 The Minister of Defense and Veteran Affairs has noted with concern the increasing number of civilians in military insignia that are a preserve of the security forces, such as ballets, lanyards, and clothing. 2. Section 160 of the Uganda People's Defence Forces Act 25 over 2005 subsection 2 part C prohibits non-members of the security forces from receiving, possessing, selling, or delivering any such attire mentioned above, among others. Now, 3. Whereas the Uganda Gazette under General Note number 1013 of 2019, dated 18 September 2019, issued a note
describing and prohibiting members of the public from donning or putting on military wares and decorations or so nearly resembling them. 4. We wish to again warn those individuals donning, putting on those items mentioned. Okay. 5. Failure to comply with this warning will invite legal action to the concerned individuals. 6. Thank you for the usual cooperation that is typical of Ugandans. FM Kuraije, Brigadier Defense Spokesperson. That's fine. That is it. So maze okuchitamu mu lulimi lw'ababbi b'amasanga abajja okusubula amasanga n'okusubula abaddu olulimi lwabwe maze oddunyanyimbisa si lwangu naye kati kankize mulaffe olw'abajjajjange Oluganda ntandise nti ekiwandiiko kino okuva mu kitongole eky'ebyokwerinda eky'eggwanga lya Uganda ekya UPDF mu office y'omwogezi w'ekitongole ekyo Felix Kuraije mumumanyi bulungi n'agamba obubaka bw'amawulire ku lw'okutegera ku lw'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga n'agamba nti okulabula ku kigenda mu maaso eky'okukozesa obubi ebyambalo by'eggye ly'eggwanga Uganda n'atandika nti olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 n'agamba ekisooka mu kulabula ekiri mu kulabula kuno ekiwandiiko ky'okulabula kuno ekisooka kiri nti ekitongole ky'ebyokwerinda ekya Uganda eky'oku ntikko wamu n'abaazirwanako beetegereza ne bategeera ne bafuna obubaka oba amawulire nga balaba okweyongera kw'abantu ba bulijjo bamwanayinshi abambala engoye ezeefaananyiriza ez'eggye lya UPDF nga mu ngoye zino mulimu obukuufiira mulimu ebipaapi mulimu engoye ebya eggye lya UPDF ne bagamba ekyokubiri nti mu ssemateeka w'eggwanga Uganda ow'ekitongole ky'ebyokwerinda eyakolebwa mu mwaka gwa 2005 mulimu akawaayiro ka 16 akawaayiro ako kagamba ka 16 akatundutundu akokubiri akatundu kya nga kino kiwera abannansi ba Uganda bwenna gye muli obutageza n'okuteetantala okukwata ku ngoye ezeefaananyiriza yaza eggye ly'eggwanga Uganda okuzitunda okuzigaba okuzigula okuzitunga okuba nazo n'ebirala. Eyokusatu ng'egamba era mulina okukimanya nti olutagajjo gazette ekyapa kya Uganda kyavaayo mu mwaka gwa 2019 ne kifulumya olutagajjo lw'ebyo ebirina okuba ebyambalo by'amagye oba ebyefaananyiriza ebyambalo by'amagye oba ebitegeeza ebyambalo by'amagye nti by'olina okumanya byafulumizibwa mwaka gwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda omwaka 2019.
munfuna gazeti eno ba ekyapa kya gavumenti kyafulumya ebyo ebimanyikiddwa nti byambalo by'amagye oba bukofiira bw'amagye oba byapa by'amagye oba sayini z'amagye oba bubonero bw'amagye byayisibwa mu mwaka gwa 2019 ng'enaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda eyokuna ne bagamba nti n'olwekyo tutwala mu maaso omukisa guno okuddamu okulabula abantu bonna bannayuganda abambala ebyambalo eby'amagye mu kikomye. Eyokutaano ne bagamba singa onoolemererwa okugoberera kino ekyogeddwako olwaleero mu kulabula kuno, omukono ogw'ekyuma, omukono ogw'ejjinja, ogw'olwazi gujja kukwatako gw'omanyi gye binaggweera. Ey'omukaaga era nga yesembayo ne bagamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwongere mu maaso oba mwebale nnyo okukolagananga naffe era mwongere mu maaso okukolagananga naffe aba UPDF, era ekyo kye kifaananyi kya munnayuganda omutuufu akolagana n'abalala ate akolaganika naye ate awuliriza nga bamugambye bakama be, abakulembeze bakama be. Ani mukama waani? Kunze ne UPDF ani mukama waani? Ku muntu wa bulijjo kale nze nejja ku muntu wa bulijjo ne UPDF ani mukama waani? Anasasula UPDF munnayuganda si kyekyo omusolo gw'empa bwe gusasula baganda baffe abali mu uniform si kyekyo kitegeeza nze mukama waabwe, omuntu wa bulijjo ye mukama waabwe kuba yabasasula. Kyekyo ndowooza bye byenjogedde bituufu. Okay, kati nno bye mubiwulidde, bw'onoogaana omukono gw'ekyuma ogenda kukwatako naye bakwebaza nti weebalenga okukolagananga nga bakubuulidde ekyo ekyetaagisa okukologanika nakyo era n'ositukiramu n'okikolako ng'obudde bukyali, nga bakwebaza nti bw'obanga olina ebyambalo byonna by'oyambala nga bya UPDF bikomye mangu ddala nga omukono gw'ekyuma tegunnakukwatako. N'ateekako omukono ne sitampu omukulu Felix Kuraije, Brigadier General, omwogezi w'ekitongole kino ekya UPDF. Omukono n'aguteekako bulungi nnyo n'agamba nti kati munnayuganda gwe olina okutandika okukola ekyo kye bakugambye ng'ebigambo tebinnaba kubijja. Kati nno ninawe neebuuza wano we tuba tusoma ku namba 3 batugambye ku namba 3 ffenna we tuli nti mu mwaka gwa 2019 omwezi gwali gwa mwenda omwaka 2019 ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa mwenda gazeti oba ekyapa ky'eggwanga kya gavumenti kyayisa olutagajjo lw'ebyo ebiteberezebwa oba ebitegeeza okuba ebyambalo by'amagye. Lwaki mwaka ogwo Kyagulanyi yali so hype, yali w'amaanyi nnyo mu mwaka ogwo 2019 era nzijukira ndowooza bwe baalumbya ne ofiisi za National Unity Platform e Kamwokya ne bajjayo ebyambalo bagamba nti nno byali by'amagye ne babitwala era olwo balangirira ebitegeeza okuba ebyambalo by'amagye. Kati omwaka gwali 19 mwezi gwa mwenda olunaku z'omwezi 18 lwali lumu omwezi gwa mwenda omwaka 2023. What a coincidence. Gwali gwa mwenda bwe baayisiza mu kyapa ebyambalo by'amagye bye biriwa era mwezi gwa mwenda bwe batayiddewo ekilabulo oba okulabula eri abo abambala ebyambalo ebifaananyiriza eby'amagye. Mbuuza okuva mu mwezi ogw'omwenda 18 2019 nga basazeeko ekitebe kya National Platform ndowooza webbanga nga nzijukira bulungi okujjayo bye bajjayo nti no byambalo by'amagye 2020 2021 2022 2023 January paka ogw'omunaana
tobadde bambala byambalo byefaananyiriza bwe bityo. Warning ngeze bali tezibeerayo. Lwaki warning ejja nga Kyagulanyi ali ku nationwide tour? Awali ekibuuzo kyange era bwe tugenda okutandikira okutambula n'ebigambo bino. Kale twetagajula bakama baffe tumaze okukifuna ekiwandiiko kyekyo. Kale tutandike twogere ebyaffe nga twogera nga Bannayuganda nti lwaki leero. Ennyambala eyo gy'olaba ku screen yo ye ennyambala ya people power. People power kibinja Bannayuganda abagala enkyukakyuka baasalawo okwebrandinga nga bwe balina okufaanana okwawukana ku balala. Era bwe bakola branding eno twalaba ne bannaffe aba NRM nabo nga bakoze ekyambalo ekyabwe ekyefaananyiriza ne kino lwakuba sikiina wonna ne badde nkibalaga. Nabo bakola ballet yemu ng'eri mu yellow ne bakola oval oba obusuuti bwe bumu nga bw'olaba ku screen yo nabo ne batandika okubwambala. Bo banyuma nnyo n'aba NUP oba Nup oba people power banyuma nnyo era badde batambula bulungi nga bawoomu mu byambalo byabwe. Kati tutandike bwe tuti nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatandise nationwide tour ng'atambula eggwanga lino Uganda. Era mu nationwide tour eno bambala abaana nga bwe balina okwambala aba national unity platform aba people power bo nga bwe bebrandinga okwawukana ku balala. Era bwe bati bwe bambala bwe bali nga bw'olaba ebifaananyi ebyo vidiyo ezo bwe zitambula okuva Kyagulanyi bwe yatandika abaana bwe bati bwe bali okugezaako okulaga nti ffe tuli ba national unity platform, tuli ba people power, tuli bannankyukakyuka baagala enkyukakyuka. Ng'okwasaganyiza ekiwandiiko ekifulumiza leero nti abambala ebyambalo ebifaanagana eby'amagye bw'otunuulira abantu bano ba foot soldier ba national unity platform, ba foot soldier ba Nup, ba foot soldier ba people power, ebyambalo bino byambadde bw'obyetegereza bino ebifaanaganiramu eby'amagye. Njagala tutandikire wano kuba kati ge mawulire agaliwo. Siina wuyo gwe nnaalabye nga yambadde ekyambalo n'atogaa gundi ayambadde ekyambalo. Mpozi nga waliyo somebody mpozi nawulirako nga boogera ku alien skin talina byayambala nayo waliwo ebyali mu katemba. Kati tuli wano kino kyekiriwo kyekiri mu mawulire leero bino bye birabika era bye birabwa. Njagala tube nga tulaba kano abambadde ebyambalo bino byefaananyiriza eby'amagye bwe kiri oba by'amagye simanyi bulungi gwalaba gojja okunsalirawo tumanyi abagamba bano balinayo abalala bye bagamba nti nkoze ensobi okugeregeranya ne bibatagamba. Lwaki ngeraageranyiza ku kino? Kuba nzijukira poliisi yali erumbika ekitebe kya national unity platform. Kyagulanyi Ssentamu yali ali kazindaalo ng'ayogera. Bwe yalaba poliisi ng'eyingira n'agamba ne bwentema. Bwe yatema poliisi yalumba ekitebe kya national unity platform newamba ovlo, newamba obukoofiira, newamba amatishaati agali ekifaananyi kya Kyagulanyi, newamba byonna bye yawambayo, newamba ne badge za national unity platform ne bazitwala. Omukulu Enanga n'akola press conference n'alaga bye baali bajja ku kitebe kya national unity platform n'agamba nti by'amagye era gye baabiteeka simanyiiyo. Kati olwaleero bwe bavayo ne bafulumya ekiwandiiko kyekimu nga batugamba nti waliwo abongedde oba abagenda mu maaso ngambala ebyambalo ebifaanagana eby'amagye. Lwaki nze omutima guŋŋenze eno ku statement y'omukulu Enanga gye yakola nga bamaze okulumba ekitebe kya national unity platform ne bawamba engoye za Nup z'enkyukakyuka z'abanna people power ne bazirangirirako nti nno z'amagye. Kekyo ekindeese ku kino okulaga nti abagambye buli ayambadde ballet y'amagye. Bw'oyambala engoye zifaanagana ez'amagye z'amagye. Naye bwe ntunuulira mu ggye ly'eggwanga Uganda erya Updf
ndaba ekyambalo kye bambala kya green kya kiragala kya kachi UPD police mulimu ekya bululu eky'ababomboola ne ballet aba military police gye bambala emyufu naye ng'eriko logo oba akabonero ka UPDF. N'endala waliwo eyeefaananyirizamu emyufu eri awo myufu si myufu ya kivuuvu ndowooza ya kivuuvu something eri awo bwetyo gye bambala naye ng'eriko bendera oba akabonero ka UPDF n'endala ya kiragala waliwo n'enzirugavu bazambala. Bw'ojjako baleeti ezo bambala enkofiira zino zennyini topi nga ziriko akabonero ka UPDF oba aka police topi nga either ya black oba nga ya bibomboola oba ya kachi oba ya blue oba ya bibomboola police. Ate enkofiira ezo etopi waliwo neetooloovu olaba ba UPDF nga bambadde enkofiira eneetooloovu nga ya bibomboola ne police nga bambadde enkofiira eneetooloovu ya bibomboola ya bbulu oba ya kachi. Tufunika muntegeera bw'olaba enkofiira ezo nga bazambadde Mwai Museveni ayambala enkofiira eneetooloovu nga ya kachi naye ate yawummula amagye n'olumu ayambala ebyambalo by'amagye nga Commander in Chief kimukakatako. Bannayuganda bangi abambala enkofiira eya lawundi nga befaananyiriza Mwai Museveni olw'okuba balina laavu ye. Enkofiira eya lawundi enkofiira ya lawundi n'abamagye bangi nga bambadde enkofiira eza lawundi ne bannayuganda mbalaba awo entandikidde. Bwe nnyambala enkofiira eya lawundi yeetoolola omutwe n'owamagye nayambala enkofiira eya lawundi mba nnyambadde enkofiira y'amagye oba awo tutandikidde awo. Bwe nnyambala enkofiira topi ya black ya blue myufu mba nnyambadde enkofiira y'amagye oba ya police. Kibuuzo mbuuza munnayuganda gwali eyo kwezo n'enkofiira amagye gazambala. Bwe nnyambala ballet myufu ya black ya blue ya yellow ya green ya purple yonna kyeri mba nnyambadde ballet y'amagye oba. Ati mbuuza kibuuzo kyekyawula ntandikidde ku nkofiira kyekyawula enkofiira okuba ey'amagye n'okuba ey'omuntu wa bulijjo kuba enkofiira yazikola design eri emu mu nsi yonna. Eyazuukuka ku makya n'ayiya enkofiira eya lawundi oba eneetooloovu ku mutwe yayiiya mutwe gwe n'atandika enkofiira eyo. Kati batandika okuteekamu obukolomooni obulala nti obadde oyiyiza nkofiira ya kachi oba ebadde enjeru oba ebadde ya kiragala. Tukole enkofiira ekika kino kyennyini mu bbala erimyufu tugikole mu bbala erya bbulu tugikole mu bibomboola naye ng'enkofiira esigala y'omuntu omu yaginako patent ye nannyini waayo yaginako right. Omulala n'akola ballet akofiira kakeetooloovu naye n'akakola naye nikukolebwa mu kkala ez'enjawulo okitegeera. Omulala n'akola topi nekolebwa mu kkala ez'enjawulo. Kati ne wajjawo nti waliwo amagye geetaaga nago okwambala okunyuma ne gasanga nga waliwo ebyambalo ebyambalibwa abantu aba bulijjo ebyayizibwa abantu ba bulijjo. Kati bo ne babyongerako obukolomooni okubifuula ebyamagye nti ekyamagye kiba kya bibomboola for camouflaging okwekweka oba okuba nga tuli mu kimu tuli mu muteeko gumu nga twemanyi nga twefiiringa nti we are brothers. Ne bakola ebyabwe byenkugambye eby'amabomboola bye byamagye naye ebintu ebyasigala nga biri jeno ng'ekintu ekibyawula ku birala kaba kabonero z'enkofiira ne langi zaazo kuba enkofiira nnyingi zikolwa mu langi ez'enjawulo okusinziira ku ani yagiyiiya. Kati akabonero k'oteeka kwe kagyawula kikyeri kikyetegeeza. Bwe oyambala enkofiira tugeze aka people power aka Nup nga tekaliiko bendeweera oba nga tekaliiko kabonero oba nga tekaliiko badge
oba oli bibyo oba tolina kyoli oba gw'oli gwe muntu just oli mwambazi oyambadde kikunyumidde kwolwo noyekuba amasimaati go n'oggunda n'otambula essite n'ojooga bw'ovaayo noyambala akoofiira ke kamu oli kayambadde okunyuma obunyumi olw'amasaali ge akataliiko kabonero konna gwe n'oteekako akabonero ka people power ak'ekikonde kiba kitegeeza gwe oli wa people okkiririza mu people power ky'oba otegeeza era ky'oba oli n'avaayo n'ayakola enkoofiira y'emu eyo n'ateekako akabonero ka UPDF n'ateekako akabonero ka Uganda Police n'ateekako akabonero Kene Security Company eri private mu Uganda oyo aba naye representinga kitongole kyekyo kyakoleramu naye nga n'ebbendera oba ne badge ye emwawula ku balala ekola kikweri kati ki ekifuula enkoofiira baleeti okubeera ey'amagye oba okubeera ey'abantu baleeti ekijja eri nkoofiira emu okwo kuyiiya kwa muntu eyavaayo n'ayiya ekintu kye okusinzaayo ku kwagala kwe yayiya ekintu kye okukikolamu ensimbi gaali magezi ge bwali bwongo bwe n'akola baleeti tewaliwo nannyini omulala okujjako oyo nannyini kugikola kati gw'ogifuula yiyo olw'akabonero k'otaddeko ogisuubula n'ofuna obuvunaanyizibwa obutaako akabonero keekako kewali gye sitalinga nti nze ekinjawula bwe nali ndi gye sitalinga ekitongole kyange kino mu mateeka mu kitongole kiri gye sitalinga ebitongole nateekayo akabonero kange nti si baleeti wabula akabonero kange kikonde akabonero kange manvuuli akabonero kange emblem akabonero kange ŋŋaali tewateekayo kewawandiisa so si baleeti kitegeeza omuntu omulala bw'ayambala baleeti n'ateeka akabonero ke keyawandiisa ak'ekikonde n'ateeka akabonero ke keyawandiisa ak'ekisumuluzo n'ateekako ekifaananyi kya omutwe gwa Mwami Museveni oba ekifaananyi kya baasi aba naye alina patent aba naye alina obuvunaanyizibwa ku kyambalo kye tekitegeeza nti nno bw'omwambala ekyambalo nga kirina akabonero ka njawulo naye nga kifaanagana nti kiba kyekimu ekyawula ebyambalo bye twambala ke kabonero akaliko naddala mu bintu ebirina belonging ebirina woogwa nti bwe mba nga nyambadde enkoofiira baleeti nga y'amagye ndi w'amagye tugeze ng'eriko akabonero ka UPDF kiba kitegeeza ndi w'amagye bwe nyambala enkoofiira y'emu yeeyo ng'eriko akabonero ka people power ng'eriko bendera kiba kitegeeza ndi wa people power bwe nyambala nga kuliko baasi kiba kitegeeza ndi wa NRM bwe nyambala nga kuliko ekisuubizo kiba kitegeeza ndi wa FDC so tekitegeeza nti bwe nyambala enkoofiira nenjiweeta mu mpeta y'emu ng'abalala bwe bagiweeta ab'amagye nti nfuuse w'amagye bale kitegeeza nti n'olugoye olwo lw'amagye bwe banga bansanze nga nyambadde enkoofiira nga chairman Nyanzi bw'agyambadde bw'atyo ng'eriko akabonero k'amagye bamukwate kuba si w'amagye ne bw'ayambadde enkoofiira eriko ekikonde mu maapu ya Uganda ekyo kitegeeza people power tekitegeeza UPDF bwe nyambala overall nga myufu tekitegeeza nti ndi wa UPDF kuba bwe neetegereza nnyo mu Uganda sirabangayo kitongole sirabangayo gira UPDF lyambadde bwe lityo sirirabangako oba poliisi sirabangayo kitongole ky'abakwenda mu Uganda nga kyambadde bwe kityo sikirabangako mpozi nga ndi fala siraba bulungi era ebyambalo bye bambadde abaana abo biriko obubonero obwa people power ate nga ne wa UPDF nowa police abana ekyambalo kye ekirikogonized nga kyajja mu Uganda nga kya kitongole ekyo era ekyambalo ekyo kibeerako erinnya lyo yakyambadde ne department gyagwamu era ng'ali under amukwa order kati simanyi aba Nup oba aba people power bo bali andani era ebyambalo ebyo byaleetebwa mu Uganda nga bya jeeki ani yabbe ebyambalo ebyo n'abiguza aba Nup bwe njagala okumanya wabwo ngamba nti bambala ebyambalo by'amagye kitegeeza waliwo byaleetebwa mu ofiisi y'amagye mu sitwa y'amagye somebody n'abbayo ebyambalo ebyo n'abitunda kati gwe tuba tulina okutandikira ani yabbe ebyambalo by'amagye n'abiguza abantu ba bulijjo bwe kiba si kyekyo twagala tumanye ebyambalo bino biyingira bitya mu ggwanga Uganda ebyambalo ebigambibwa okuba nti bya UPDF biyingira bitya mu Uganda babikolera mu Uganda tulina kampuni ebikola kampuni kye yawe bulukusa okukola ebyambalo ebyo ate n'ebitunda mu bantu ba bulijjo
awe wali omutemwa gwange no kwagala tuzibuka amaaso tuleme kukola bintu just for fun oba lwa mawulire naye nga tuva ku ntobo yabyo. Lwaki ogenda okuvunaana omuntu ayambadde olugoye notasooka kulaba olugoye lwayingira lukya mu Uganda nga telukkirizibwa? Bwe tuba nga tulina Uganda Revenue Authority, bwe tuba nga tulina police evunaanyizibwa ku biyingira mu Uganda nga omulimu gwayo gwa kulaba biyingira mu Uganda, nga Uganda Revenue Authority ye provinga ekiyingira kya category ekira kigendawa, ng'ebintu ebyo byayingira mu Uganda n'ebijjako omusolo naye ate ng'ekimanyi by'amagye naye ng'ate abiyingiza si w'amagye. Ani aba alina okuvunaanibwa? Gwe nsanze ayambadde olugoye lwe yaguze mu Owino oba eyakkiriza olugoye lw'okuyingira mu Uganda nga telukkirizibwamu, oba kale ng'omuntu aluyingizza mu Uganda takkirizibwa kuluyingiza. Kuba kyemmanyi bwe luba nga lugoye lwa UPDF, kyambalo kya UPDF oba kya police, waliwo department eya defense yevunaanyizibwa okuleeta ebintu era bijja nga specifically bya defense, bijibwa mu container, bijira mu container nga za UPDF era bituukira mu barracks mu masitowa. Kati bivaayo bitya ne bijja mu bantu ba bulijjo? Ani ajjayo enkofiira za UPDF n'aziggyako badge yaazo n'ajja n'azitunda mu Owino oba n'azitunda mu Kikuubo? Ani oyo akikola ekintu ekyo? Awe tulina okugenda nesi tujja kujja ku end user gwosanze nga yambadde okunyuma oba for identity, omuguleko olutalo naye ate nga ekintu kyonna okujja mu Uganda muno mu katale kyayita mu mikono gyammwe mmwe kennyini. Musooke mwekube mu ttooki mwenga mugabe bino byatuuka bita okubeera bwe biti, byatuuka bita mu public. Mmwe abali mu buyinza mwabavunaanyizibwa ku bukuumi, mwabavunaanyizibwa ku kiriyalinga ebiyingira mu ggwanga Uganda. Awo wali omulamu omukulu bw'osooka n'otereeza gwe ali ku gate ne weetereeza kulanga ebintu ebyo tebiddamu kuyingira mu Uganda, tewali ajja kubyambala. Naye kati okwagala okuteeka omukono ogw'ekyuma kwayambadde nga gwavunaanyizibwa ku kukuuma ebiyingira mu ggwanga, toneetekako gwa kyuma, buba bulyaza amaanyi na bulyake, buba butali bwenkanya. Sooka gwe weeteeka ekkalabba gwe byayitako okuyingira nze ndyoke mbifune olwokojje gye ndi. Kuba tewali wano Uganda alina kyuma nga mwantu wa wansi nga kiri mu nnyumba ye nga kidde olugoye ne kirukubaawo na kotoni ne kikuba kotoni oba ne kikuba akasasiro ne kijjamu olugoye. Engoye bazigula eyo gye muzikkiriza okutundibwa ate nga muwaayo license. Kati zitundibwayo zitya ate nga muyina okwekenneenya ebiyingira mu ggwanga Uganda ne bibeerayo ne maane mujja mugamba ate okwambala engoye kuno kususse, then ani alemereddwa ki omulimu gwe? Kati naawe wendi kino manyi bakikola olw'ebikwekweto bya Kyagulanyi byalimu countrywide tour okulambula kwalimu okwetoolola eggwanga Uganda nti bw'osanga oyambadde ballot ng'omukyala batanze ono mubakwate olina omusango. Naye nga bendera eriko akabonero akaliko si ka UPDF si ka police wabula ka people power, buli omu kamanyi. Kati oba omukutte lwa musango ki nti ayambadde akabonero ka people power, yabbye enkofiira wali enkofiira za UPDF ezaabuze muzino yamusanze agyambadde. Kuba obwannannyini ku kintu kiva ku identity nga ke kaboneroko. Kuba ebintu byonna bye tukozesa baabikozesa dda, tewali kipya. N'emmotoka UPDF zeevuga z'emmotoka abantu ba bulijjo ze bavuga. Osanga oli ng'avuga double cabin ne UPDF ng'ena double cabin. Nosanga oli ng'avuga Range Rover tebazina, ng'avuga Land Cruiser ne UPDF ng'egina, nga avuga Prado ne UPDF ng'egina. Naye ng'emmotoka ekizaawula ye number plate n'endabika. Banfu tunkwatagana. Emmotoka nnyingi nnyo wano nga za kiragala naye nga si za UPDF nga bazivuga abantu. Emmotoka nyingi nnyo eza bbulu nga si za poliisi nga z'abantu ba bulijjo bazivuga. Kati naawe tutandike tubakwate tugambe nti buli asangibwa ng'avuga emmotoka eya bbulu ng'eyo
olina omusango kuba ovuze emmotoka ya poliisi bwe tusanga oli ng'ayambadde olugoye tugambe lugoye ki ng'ayambadde olugoye olwa bbulaaka tugambe nti gwe oyambadde olugoye lwa tyagi simanya tyagi kyekitongole tyagi oba tyagi ekitongole ky'abaganda baffe ab'ebyokwerinda tyagi something ab'ebyokwerinda abambala black oyambadde olugoye lwa black olw'oyambadde lwa tyagi kiba kitegeeza buli lugoye tugenda kuluwera mu ggwanga Uganda bokka abakuuma ddembe be baba bambala abantu abajjo tebaddamu kwambala engoye zonna zifaanagana ekizaawula bwe bubonero obuzibeerako so bakwano baffe baganda baffe mukulu Felix Kuraije tulina kwerambika ffe ffennyini abakulembeze ne tumanya nti ne tuyiga okubeera mu nsi erimu abantu nga balina eddembe lyabwe nga buli muntu alina eddembe okukola ky'ayagala kasita aba nga tamenya etteeka omuntu amenya atya etteeka ku lugoye lw'ayambadde bwe nsangibwa nga nnyambadde olugoye oluliko akabonero ka UPDF musango kuba siri wa UPDF bwe nsangibwa nga nnyambadde enkoofiira eriko akabonero ka UPDF musango kuba siri wa UPDF naye ate bwe nsangibwa nga nnyambadde olugoye nga kuliko kabonero kange tugeze kuliko linnya lyange 12 naye ng'enkoofiira eyo efaanana n'omusirikale oli gy'ayambadde waliwo ekijaawula omusirikale oli alinako akabonero k'eggwanga nze ninako akabonero k'erinnya lyange twawukana era oli bwatulaba agamba banjawulo kuba twawukana amannya twawukana ne bye tukolera kati twetereeze tuleme okuteekawo just kujagalaza kufuna nsonga gye twekwatako kubanga waliwo ensonga ABCD kye twagala nze ngamba era ndowooza nti entambula za Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine zikyabuzizzaako ab'ebyokwerinda bali mu 7 enkwata gye bazikwatamu okuziremesa naye nga beebuuza ati tumukutte watutandikiddewa nga tebalabawo kati balina okubaako kye beekwatako okufuna bye baziremesa kisoboka mu ndowooza yange kati nga tewaliwo ggoolo yonna bwe bagenda kusinziira okuggyako ebyambalo bino ebyambalibwa naye nga lwaki kino kiri Uganda nti bw'osangibwa ng'oyambadde nga bw'oyagala okwambala naye nga akabonero akaliko si ka byakwerinda nti olina omusango nga mu nsi ezaakula nga America abantu bambala nga bwe baagala oli omusanga ayambadde ekyambalo noloza mbuno kyamagye naye nga tekuliiko kabonero kajje lya America nga yayambadde bibye naye ng'oyinza okugamba w'amagye tebabakwata tebagulako misango tebateekako mukono gwa kyuma ate oyinza okugamba nti eya America gwe gyoyogerako biveeko abo balala wano mu Africa mwe tuli nze naawe waliwo eggwanga bayita South Africa South Africa yewala ekifaananyi kino ekiri ku screen yo kyolaba ekifaananyi kino kya nkambi ya muganda waffe omufirika munnaffe Julius Malema alina ekibiina ky'ebifuzi bakiyita EFF Economic Freedom Fighter something bwekiri ndowooza bwekito mukitegedde bano boolaba bannakibiina ekyo bammemba bambala bwe bati siwulirangako South Africa ng'erangiridde omukulu Ramaphosa nti ekibi abambala engoye z'amagye mu kibiina kya EFF tugenda bateekako omukono ogw'ekyuma lwaki bo si baddugavu bannaffe mu Africa bo tebalina bukulembeze South Africa tebalina magye South Africa tebalina kitongole kya byakwerinda tebalina mwogeza yogerera ggye lya kitongole kya byakwerinda okuba nti omukulu Malema video tugirabe ng'etambula muyinza okugamba Justin ntaddewo kuwuddiisa video yino etambula bambala bwe batyo naye ekibaawula ku ggye lya South Africa ke kabonero ka EFF akali ku nkofiira zaabwe naye nga balabe kyonna kye bambadde magye naye ekibaawula ke kabonero kaabwe aka EFF kalaba ndowooza baaji yaabwe kweri ku kifuba EFF kati nabo tuwulire siwulira nko South Africa egamba Malema oba n'abantu be olaba n'enkofiira zibambadde wano abapipo bazibambala kuliko akabonero kaako EFF ne map ya Africa nabo
bandi badde bakwatibwa dda kubanga bakwatibwako omukono ogw'ekyuma kuba engoye zino zonna zigulibwa mu katale keekamu bano gye bazigula ne bannayuganda gye bazigula kati bw'obanga ogamba nti tulwanyisa byambalo by'amagye gwe e Uganda nga gw'owulira nti omuntu okwambala kyayambadde eddembe lye terina kukkirizibwa kwambala nga bw'ayagala kiraba omuntu wayambala nga bw'ayagala aba yambadde engoye z'amagye naye nga bano bannaffe bambala ne bakola n'emikolo ne batabaako kye bakolebwako ne batabaako abakwata kubasiba lwaki e South Africa kiriwo ekityo ate e Uganda ne batugamba nti bagenda kubakolako ng'obuyinza bwe bulagira lwaki nga ffenna tuli mu kontinenti y'emu South Africa yo baakava ku mwezi South Africa bo baakula batya abakkiriza abaabo okwambala nga bwe baagala kasitoba nga tuyambadde kabonero k'amagye nga bw'obalaba ekyo nno kitwongera okuzibuka amaaso n'okumanya nti abantu balina eddembe okuba kye baagala okuba ne kasitaaba ng'ate takozesezza ekyo eky'omulala wano eky'omulala kyekiriwa okwambala engoye za UPDF nga bwe ziri n'akabonero akabonero ke ka UPDF naye olugoye si lwabwe bojja genda ne Kenya nga balina ekyambalo kyekimu naye ekibaawula kikabonero ke Kenya ak'eggye lyabwe kitegeeza engoye tezinaako monopole ate bwe weegendereza ennyo engoye za UPDF za njawulomu nti ze enkola yaazo eba ya njawulo nga ddala y'amagye yakulwana olugoye olwo lolaba luba lugumu nnyo nti ne bw'oluyiwako oba asidi tasobola duyita mu kutuuka kukosa musirikale ku mubiri ne bw'oleeta akaso oba ekyambeyambe nga kiyaawo jegeyege tosobola kifumita ne kiyitamu mu kyambalo ekyo kufumita musirikale ekyambalo ekituufu si ebiri dyupu ebikyayina ngamba ebya ddala nga kyakolebwa nga kyakwambala musirikale kiba kirina kubanga kimuwa comfort nga tawulira bugumu ate nga tawulira mpewo ekyambalo ekyo ne kati buno obuweweere bwe bagulamu owino busiriki oli n'atunga akantu ke n'ogamba nti lugoye lw'amagye nsaba twandivuddewo we tuli ne tukulakula ntufuuka mu nsi ezaakula kulaba kifaananyi kino abasajja engeri gye bambalamu ne ba people power bano bwe bambala bwe batyo enewa e South Africa si musango e Uganda musango ffenna nga tuli mu kontinenti emu lwaki kiriwo ekityo ekibuuzo kyange kiri awo kati gwe alaba munnayuganda wenna gy'oli osobola okumpa ansa osobola okwewa ansa asobola okwewa ansa kuba kino kitereeza ggwanga lyaffe kitereeza Uganda yaffe okubeera ensi ennungi ensi eri free nga buli muntu akola buli kyayagadde ne kasitaba nga takosa mulala nkosezaawo wa UPDF oba nkosezaawo eggye lya UPDF kulaba abantu be bambadde bano boolaba wano abasajja bano boolaba wano ogenda kubalaba abali mu kyambalo ky'ebibomboola si bakuumi boono nti gavumenti yamuwa abakuumi wabula bannakibiina abo boolaba bannakibiina kya EFF abo bannakibiina kya EFF naye nga bo batwe baagala okwambala naye nga ekibaawula ku ggye lya South Africa ke kabonero akali ku kyambalo kyabwe ne Uganda bwe kiri ate South Africa bo balina eddembe okwambala nga bwe baagala e Uganda kiba nga tekiriiyo ate nga ffenna tuli mu Africa ewali ekibuuzo kyange bwe ngamba nti Africa esaana ebeera ensi emu ne pulezidenti omu n'amateeka natugoberera ge gamu mba ndi musobya kale kati gwe alaba ojja kuwa endowoozayo nawe nga bw'olabye naye nga kiragiro kiroope kati gwe osalawo okusigala ng'oyambala nga bw'oyagala okulwanirira eddembe lyo n'ery'omwana wo nti omuntu alina okwambala nga bw'ayagala kasitaaba nga tabbye kabonero ka munne wabwe nziba akabonero ka UPDF olwo bamubbi banina omusango gw'okuwoza naye mba nga nyambadde byange nyambadde linnya lyange mba nyambadde kyenjagala kyenfiringa comfortable nakyo eryo ly'eddembe lyange ery'obwebange naye omuntu kasaananiko okusalirawo ki ky'olina okwambala nakyo ky'otalina kwambala aba ali mu ddembe lyo ly'alinnyirira byebiri ebyatugisizaako ssente za World Bank nti waliwo abaagala okukola ebintu byabwe ebitakkirizibwa mu Africa naye ate gwe bakugira nno temubikola naye ate nga bo baagala obbikola nti oba olinnyiridde eddembe ly'obuntu kati simanyi
oba okugaana nze okwambala kyenjagala sikulinyirira ddembe lyange. Awo tujja kutuukayo yonna mpola mpola mu nsi ekula. Kuba Abamerika, bannansi b'Amerika eno baayitayo dda. Bali walala bo bambala nga bwe baagala. Ne South Africa gye nkulaze bino bya Malema. Omulaba Malema. Akuba enkuŋŋaana bonna bambadde red. Nga bonna bambadde ballet. Nga bambadde n'ebyambalo eby'ebibomboola. Tebabakwatanga, tebabakubanga kubamenya, tebabagulangako misango, tebateekangako mukono gwa kyuma. Lwaki bikolebwa Uganda? Uganda tukule. Uganda tumanye nti abantu baba n'eddembe lyabwe okukola kye baagala. Abantu bagaidinga bugadde tumwambalanga akabonero k'amagye. Era bakimanyi simanyi wali yali yakambadde. Ekyo bakimanyi. Tuve mu bintu by'obuntu takatoole, just ebintu by'okufunako we twekwasa. Naye ate nga tebigasa. Waliwo ebintu bingi ebigasa Uganda bitwandibadde tukola. Twandibadde tuteekako omutima omunene ng'okulaba enguudo ezirimu ebinnya ezitaba na Uganda. Ky'oluguudo abantu bagenda kufiirawo. Bwe tuddamu okulaba oluguudo olwo nga lulimu ebinnya, oluguudo olwo nga luyitako emmotoka, ayise emmotoka ku luguudo lulimu ebinnya musango, temuddamu kuyitawo paka nga lukoleddwa. Ekyo kiba kiyamba bulamu bw'abantu. Naye okubanga nyambadde olugoye olwakolebwa mu foomu yemu nga olw'amagye bwe bambala, nga akabonero akaliko si kaamagye, nti ogwo musango, n'ekyo kizibu kya ggwanga. Tuba tuwaba, tuba situmanye ki kye twagala mu ggwanga lyaffe. Tuba tulinako ebyokwekubira n'obutaagala bantu kwexercisinga ddembe lyabwe. Ate nga mu nsi ekula abantu balina okuba n'eddembe lyabwe ery'obwebange ekijja okuyamba abantu okuba n'eddembe ne freedom n'okwetaaya nga buli omu akola kyawulira, kuba ensi tugibeera ku kabeera kabanga katono. So omuntu aba asaana n'alivinga mu ensi eno tufule ne yeeyagala n'exhaustinga buli kimu ky'ayagala n'akijjayo, n'agenda okufa nga buli kimu akikya experience ze ng'akikkuse, kuba bw'aba ng'afudde taddamu kukikola. Ate omuntu alekewe akole ky'ayagala. Amerika kyeri nti obulamu bwa kiseera, so omuntu akole ky'awulira ng'ayagala. Bw'alifa aba tagenda kuddamu kubikola. So abantu tubaleke bambale nga bwe baagala. Kasaba nga tayambadde kabonero ka kitongole ky'ataliimu. Awo bwe wange. So naye ng'okulabula kukyaliwo, gwe wenna awulira nga tojja kusobola kulwanirira ddembe lyo lyakuba kikyoli n'ery'abaana bo lyakweyagalira mu Uganda, toddamu kwambala ngoye ezo, tiba mutiitiizi, toddamu okuzambala. Ne bwe oyagala eddembe lyo lisigalewo mu Uganda, era ng'oyagala okulaba ku Uganda erimu eddembe, buli omu ng'akola ky'ayagalira, asitaba nga talumizza mulala, nga tasse mulala, takubye munne muggo, takubye munne essasi, nga tatulugunyizza munne kumwokya paasi, nga tasazeeko munne engalo. Oyo aba alumya bulamu bwa munne. Naye oli akola ebibye okunyumirwa nga ye, okufiiringa well. Tulina okulwanira eddembe eryo ate libeerewo ku lw'abaana baffe basange Uganda ng'enyuma. So ebintu bijja mpola mpola bwe bityo, ekibano batasibira mu ttooyi nga tukyakkizibwa na kwogera, tukyakkizibwa na kuvaayo, kubanga watya n'oleka ekintu ekitalina makulu ne kiyisibwawo ng'ekirina amakulu naye nga temuli makulu gaakyo. Lwaki South Africa bo bakkirizibwa okukola bino ne bambala nga bwe baagala? Ensi y'emu eri ku continent gye tuliko, South Africa eri mu Africa, nange Uganda mwendi. Lwaki bali bakkirizibwa okwambala nga bwe baagala nsi nesikkirizibwa? Awo wali omulamu awo. Zino ze nsonga lwaki bajjajjaffe abaali bawambibwa abazungu balwana nnyo okufuna independence z'ensi zaabwe okweggyako abazungu, lwakuba nti baali balemesebwa okukola bye beetaaga. Era Afrika yonna yeetakkuluza nefuna obwetwaze. Ekyo nno kigenda kukomawo. Nti buli abantu balaba nga banyigirizibwa nnyo, bakola kye bakola okufuna obukulembeze obujja obunaabawa eddembe. Buze kuzo owulira mu West Africa nti Mali bawambye, nti Niger bawambye lwakubulwa bwogerero, lwakubanga eddembe lyabwe teriweebwa kitiibwa. Ne bagamba nedda, twagala eddembe lyaffe liweebwa ekitiibwa. Byebyo byolaba kati Africa eri mu revolution. Eringa ey'olusaago eyakasirisi naye nga eri mu revolution, eri mu kweddaabulula. Very soon Africa egenda kuba ndala. Kale
Mbebaza nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako ebigambo bibadde bingimu ne nsubire nno tutegedde amakulu era nsubire omukulu Felix Kuraije ajja kwekuba mu kifuba ne bakamaabe bamanye nti omuntu alina okulekuba eddembe okwambala nga bw'ayagadde. Just nze kyensuubira baagala kufuna we beekwasiza kulemesa nkuŋŋaana za Kyagulanyi. Ekyo mukirinde bafuna kiki bayinza okwekwatako okulaba nti bateeminga bakakanya Kyagulanyi. Kwa banaakwata abaana abo batambula nabo abeera ku security bamanyi nti Kyagulanyi ayinza okugamba basooke bata abaana bange mbiddemu. Meaning aba bamusaze speed baba bimugjeeko byaliko kati. So bajja kuleeta ebintu bingi naye nga tebina nnyo makulu. Singa twandikoze ebirimu amakulu ebiyamba ensi yaffe ng'abaana baffe nabo ne bajja jjeeyagalamu nga bijja kubagattako so bitali mu makulu. Kale siima mwenna abaliko abalaba mwebali kubaako mwebali okutwagala. Nange mbaagala nnyo mwebali akadde ke muwaayo Mukama Katonda asaba bankuumire atujja kuddamu twogere ebigambo Mungu bw'anabakkiriza mweraba.